Okusinziira kwa Alipota NTV gye yafunako kopi, ababaka 26 batuula akakiiko kano bonna bakkanya kimu nga nkuyege ne bagissaako emikono. All of them signed. It is the only report so far in the history of this parliament. Alipota egamba nti okusinziira ku kye baazuula ku ssente obuwumbi 142 obwaweebwa Hassan Basajjabalaba, minisita Kiddu Makubuya asaana agobwe olw'okufiiriza gavumenti ssente obuwumbi obusoba mu 88. Compensations from 54 billion shillings to 88, from 88 to 96, from 96 to 142.6 billion shillings, single-handedly, and he could not give any plausible explanation. Sente zaali za kulirira Hassan Basajjabalaba oluvannyuma lwa pulezidenti okulagira nti ave mu butale bwa Kampala buddizibwa abasuubuzi. Akakiiko era kaasalawo nti minisita Syda Bbumba avunaanibwa kyenkanyi era baagala naye agobwe saako n'okulonyerezebwako kaliisoliiso bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Honorable Syda Bbumba, who acted as if she was giving money from her personal account, giving directives to the governor, telling the governor, you see, this is this, we must do this. Akakiiko era kaasalawo nti Gavana wa Banka enkuulu tumusimye Mutebire naye agobwe. Olunaku lw'enkya ababaka bwe bagenda okubaganya ebirowoozo kwa alipoota eno era singa palamenti ekkanya n'akakiiko ebya Bbumba ne Makubuya byandyonooneka. And this report, as I said, was tabled last week, so it's hopeful that tomorrow, as I've been advised, that it will be debated by the entire House. Ye minisita Kiddu Makubuya aliko omuko gw'ebbaluwa gwakuutidde ssentebe w'akakiiko Kassiano Wadri ng'asaba aweebwa obujulizi akakiiko bwe kaazuula asooke abwetegereze nga tannaba kwerwanako mu palamenti. Professor Kiddu Makubuya is entitled. It is very clearly stated in our rules of procedure, and he has written to me and copied it to the Speaker, among other people. Sentebe Kassiano Wadri akunze babaka banne abadde beefunyiridde ogw'okusindiikiriza baminisita Syda Bbumba ne Kiddu Makubuya nti kano ke kaseera okuleeta ekiteeso ekibagoba. Now time is ripe for them to move the censure motion. They can now move it. It's now time. Jingo Francis, NTV Akawungezi.